Rickman chekiriwo. Kiwani. Naye ng'oli listed. Nikiriya. Bulungi nnyo. Ensonga oliboke ni best. Rickman nga tulabanga okwekaza okuli wano. Ate okwekaza baki. Ndabanga atali fine. Nze ni best, nze mbeeranga best. Kasitaba nga amajja kwegali ku account. Mbeera bulungi. Kyekisinga obukulu. Kisinga obukulu. Batugamba engeri gy'olala kyakola omukyala kati yakubeezaawo. Ngeri gyesita kyakola. Omukyala akufuga bubi nnyo yakubeezaawo obafuuka handbag. Awo kirinamu obuzibu. Sinze ba in-laws. Awo kirinamu obuzibu ng'ongamba. Naye nga enkya ndi wano ku Kasba kubakola. Ejjo ku levels nabaddeyo ku Monday by the way kubakola. Ku Saturday ndi ku katikati nako kubakola. Kati nga bwe nkugambye ninayo n'ekitongole bakita watoto wasoka bafunye endorsement ya La Liga. La Liga ogimanyi? Yes. Emu ku liga esinga Spain. Yes, Spain, La Liga Spain. Emu ku liga esinga amaanyi mu nsi yonna yonna. Bafunye endorsement eyo era nga 5, 6 ne 8 ine ekikopo ky'abawala under 15 tugenda okuteeka Cold Kampala awo. Katas of La Liga. Kati eyo nawe namba nkola. Okay. Nakuba nze seemulisa nnyo. So ekyo omukazi okulabirira tukijjewo. Omukazi era abalina okulabirira bbaawe. Nnyo nti okufuga kati olinga gwe mukazi. Omukazi alina okulabirira bbaawe, omukazi atalabirira bbaawe gwali omulabirwa. Omukazi yanobedde Rwanda. Omukazi atafuga bbaawe. Omukazi yanobedde Rwanda. Ekirala kyemutamanyi kiri bwe kiti. Omukyalo oyo namusanga akola mu music, akola mu entertainment, akola bwe kiti. Tulina okwejjamu ffe ng'Abannayuganda, ng'Abafirika. Mentality eri egamba nti bw'obeera n'omuntu olina okyusa obulamu bwe omufule gwe ki kyoyagala. Nowerabira nti buli omu aba n'obulamu bwe ate aba n'ebyayagala okukola mu bulamu. Kitegeera kati gwe nga wooli wano okola ku TV bikoze bitya radio entertainment omukyala tasobola kubeera n'agamba kati omanyi njala otunde manda. Kitegeera kati nga bwe kiri n'ekirala ne project endala gye nkolamu is about gender balance. Gender balance ne climate change era nga bikwatagana ku girl child. Kati ekyo byonna byonna nze nkolidde mu society ey'abaswiti nga omukazi akola omusajja akola nga buli omu ali equal. Nisi gye wafulumya ey'abantu abaagala Sheilah era ne ku Twitter we Sheilah we yagenda e Rwanda twakulaba nga olina post gye wakolera ng'eringa akolima ey'abantu eyafuluma nga abantu abaze nga bakwana mukyalawo. Sifulumya nko ku listi ate ndispectinga nnyo omukyala wange ebintu kyonna nekimudimiininga basobola kikomentingako. Buli omu akola kiba kiyita avuunula ebintu mu ngeri engeri gy'aba abirabamu. Kati bwenteekayo post neŋŋamba ate ogenda yeeyo oba neŋŋamba ekintu kyonna gwe nga bw'okifunye naye nga tikati gwe tesi ye gwe nze bawe ogulira akayimba ako aka Aizulu kalimu katemba nako Aizulu kyenya concept ya Aizulu negamba ki sifaayo kyonna kyemwogera kyonna kyemukola ki. By the time wagamba anytime now omuntu ayinza okufa olinga alaga nti omukazi ng'ali eri. Lwaki oteeka ebigambo mu kamwa ke sibyogerangako ebyo. Naye be tuliwo okubakolera mawulire era nga galina okukolebwa kyemwagala okukola. Tuli naye nga omukyala ye mwana musaamu ekitiibwa. So how is your relationship moving, you and Sheilah, Eliot up and now? Relationship yaffe tugera kikomentingako tuli bulungi tuli happy omwakola ebyo ebimunyumira ali ku mulimu naye kati wano oli mu kukola. Tetugenda kubeera nga tuli ba Luganda. Gye nkulidde nga nkugambye society ye Sweden. Gye nkulidde buli muntu aba n'obulamu bwe aba n'embeera ze aba ne character ye buli omu aba alina engeri gy'atambuzamu obulamu ate olina okurespectinga omuntu kibwakola oba nga agenze kukola aba agenze kukola kinga kati ogamba omuzanyi wa firimu titozanya firimu tokola kitozanya firimu weti ne weti si gwe aba nsalawo tegeera buli omu omusanga alina obulamu bwe engeri gy'abutambuzaamu.